Waliwo ekintu omuntu kyajjayogera abaana ne bamu ne batamanya nti kituufu kye boogera. Ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi. Aga Katonda mu ggulu mukkirize mugaane. Walabye bulungi enduulu n'obwagazi nga mukaabya ayimuse. Walaba bulungi waliwo omwana wange wano mwana wa mutabu wa Mooti. Gundi. Koko, Koko. Akati waliwo awo omwana eyazze Nawolovu. Nandulafu. Ngajja ali nga muti gwa Simwati. Naye gwe bw'oba olaba Nawolovu oba oli omwana bw'oba siba bwoti benkanankana ne mukaabya ku kiwalabye. Kati kye bagamba nti ekyebbeeyi kiba kyaki? Kyabbeeyi. Ennyimba z'abantu bali bwe muyita abakadde nga kaakano ffe, ennyimba ezaabwe zaabanga za binogezi. Ennyimba zaabwe zirina amakulu. Ennyimba zaabwe lwaki teziggwako? Otandika oluyimba olwaleero nga lwadda n'oludda okomyawo ku TikTok abaana ne balaba ng'olwafulumya ejjo. Kubanga buli kirimu nakati kikyatambula n'omulembe. Naye kati oyinza n'okuga nti enkuuka tewagirabyemu Nawolovu. Nawolovu ogenda okutuuka ku Isita nga tewakyali amumanyi. Naye ate ojja kuba otimba mukaabya ne bajja balabe mukaabya.